Olunaku olwaleero Robert Kyagulanyi Ssentamu ku kibiina oba ku kitebe ku office z'ekibiina ekya National Unity Platform abaddewo nga ayaniriza abamu ku bavudde mu bibiina ebyenjawulo okujja nga beegatta ku kibiina ekya National Unity Platform. Mulimu abavudde mu National Resistance Movement ababadde ab'amaanyi okuli oyo simanyi ekifaananyi kino okiraba bulungi nnyo. Kubaddeko omusajja oyo gwolaba wakati ali mu nkoofiira oyo bamuyita Judy Mbabaali. Ono nno omusajja w'e Masaka ate nga munene era yabadde chairman w'NRM mu Masaka. Kati wetwogerera yasuddewo dda ttawero agamba nange ndabye omusana ngenda kubanga neegatta ku kibiina ekya National Unity Platform. Era okuva n'olunaku olwaleero alangiridde n'ategeeza ne kaadi zonna bazireese ne baba nga baziteekawo awo ng'obujulizi obulaga nti ebibiina bino babidduseemu. Kakati Robert Kyagulanyi Ssentamu abadde awa speech ayina ab'ebitiibwa bategeezezza nti munnange ensonga teri ku bitiibwa, ffe tetuli ku bya bitiibwa, tuli mu kubeera nga tukyusa buyinza mu ggwanga Uganda. Robert Kyagulanyi Ssentamu era wano bw'obanga osobola okutegeera obulungi ennyo nkakasanga naawe osobola okitegeera nti ebigambo bino abadde abyolekeza Mathias Mpuuga, omusajja ayagala ekitiibwa, omusajja yaweebwa ekitiibwa. Kasooke mbikuwe then nzije oluvannyuma tubeere nga ate tweyongerayo. Red Zone TV kwoli bw'oba tonaba kubanga osubscribe nga kikole kiransa olaba ekigambo subscribe kikwateko, kwata kade ka notification yabeere nga tomisinga nsonga yonna. Kasooke mbikuwe bino nzije tubeere nga tweyongerayo. Feno temunaiti tumanyi nti byabitiibwa ekitiibwa tugenda kikuwa kyonna okusinziira ku bikolwa byo. Awo yazindikawo bawolaba bwe tuwandika ku bisenge bwe tutasobola lunaku kubakungiriza be bakyasinza okubeera n'ekitiibwa ekyawaggulu kubanga bapeyinga the ultimate sacrifice. Basaddaaka buli kimu nga kwotadde n'obulimu n'obulamu bwabwe bwe tosobola yadde okusaddaaka omululu gwo ng'ogamba tu mwagala. Want to welcome you, ladies and gentlemen. Okitegedde ebyo nabigamba abyogedde nga bwe nkugambye abadde ayaniriza abamu ku bammemba abavudde mu bibiina. Wano otunulira kaadi zino kuliko abavudde mu kibiina kya NRM ndowooza be basinga n'obungi, kaadi ezo ezisinga obungi. Kuliko abavudde mu kibiina kya FDC ndowooza osobola okukalengera kati kaliko olaba akamyufu abo baba bavudde mu kibiina ekya Uganda kibiina kya UPC, Uganda People's Congress mwe bavudde. Ekibiina kya Jima Akena ekyali ekyobote abamu bavuddeyo, ababadde bakyaliyo bafuddeyo nabo bagamba leka twegatte ku Robert Kyagulanyi Ssentamu balabye omusana. Kati nno wano message eno nebange yino genda eri ababadde bagamba nti ate Rebecca Kadaga yakola ebikyamu tumukole biki. Sigamba nti tumuwagire oba tumuleete oba tukole tutya, naye ate tetulina kukuba buli omu kubanga omuntu asobola okukera ku makya nga akyuse nga tukyalina kyogenda mugamba nga naye atandise okubanga akkiririzaamu kyokkiririzaamu. Kati ate bw'abanga yalina kye yakola emabega ku budde buno tuba tusobola okukiteeka ebbali ne tusooka tumwaniriza ebisigadde ne bibeera nga biddako mu maaso awo. Red Zone TV kwoli Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'avudde awo ayogeddeko ku nsonga z'emisolo egireetedde abasuubuzi okubeera nga baggala ebizimbe nga woobiraba awo mu bifaananyi byenkuwadde era ge mawulire genva okuwaako emabega kaawo ye audio esembyeyo. Ayogeddeko era awadde amagezi ku ki ekiyinza okuba nga kikolebwa. Jjukira abasuubuzi bano bulijjo okwekalakasa bwe kubaawo era Robert Kyagulanyi Ssentamu akyogeddeko awo. Okwekalakasa bwe kubaawo bagamba abeekalakasa batulinnyira mu bintu byaffe nga balinga abagamba nti ebintu bino tebibakwatako. Kati olwaliro akabajjukizza naye sijja kumwogerera, njagala kubanga nkuwa ebigambo bye then oluvannyuma nzije tubeere nga tweyongerayo. Bw'obanga kwoli ku Red Zone TV ng'oli mupya nja kukusaba osooka osubscribinge okwate ne kade aka notification ogenda kuba ate kakujjukiza obeere ng'otambula naffe. Bw'oba tonaba kubanga osubscribinga kikole ate gwaliko nja kukusaba ogende mu comment section teekamu obubaka tubuulire osinziddewo okubeera nga ate ogoberera ensonga zino. Bw'obanga kwoli kikole tubeere nga ate tweyongerayo. Red Zone TV kwoli kankuwa ebigambo bya Robert Kyagulanyi Ssentamu byayogedde ku nsonga z'abeekalakasa abasuubuzi then oluvannyuma nzije tubeere nga tugenda mu maaso. To add my voice on the voice of our leader of opposition about the ongoing strike by the traders, not just in Kampala but all over the country. It is unfortunate that the economy is constantly being reduced and owned by a few privileged people to the extent that they would rather empower foreigners than empower citizens of Uganda. The citizens don't get tax holidays, foreigners get tax holidays. They bring in foreigners in the guise of
investors. But what kind of investor sells on retail or even hawks? Mubalaba abagwira abebaleeta akola manufacturing naye nga batunda ne piisi emu batembeya n'okutembeya kyokka bo babajjako emisolo gwe munansi tebagujjako omusolo bo babasaasira emisolo munansi tebamusaasira musolo. But what is even more powerful, more painful, is the wastage and the luxury and the opulence that these thieves are enjoying at the cost of the taxpayers and the entire population of Uganda. Enyono najebononamu emisolo baganda bange singa mugiraba. We want to pay taxes if those taxes are going to benefit us and our children and our people. But see what the taxes are being used for. You have to be overtaxed so that Museveni spends 2 billion every day. At his age, sometimes he does not even know that 2 days has passed. And it's not a joke. I mean, it would be funny if it was not sad. But that is where we are as a country. All of you know that by their own, statistics, which many times is corrupt, but according to the government statistics, 10 trillion is stolen, is lost in corruption. Out of the money, the 25 trillion and something that's collected out of you, 10 trillion is stolen by them. Sente ze basoloza mu musolo babako haafu. Kati bwe bakafaananyi akatabalika trillion kiresobola okukola ku nguudo zaffe, kiresobola okukola ku malwaliro gaffe, kiresobola okukola ku masomero gaffe. But that money is stolen and used. Part is given panitamo genda ogule osobola okugula abeefuliisa obamazeeyo kati gula badiipi akadiipi tubamaze akatandika kuba enyupi abantu babbeeyi tofaayo ogenda ng'obawakiro ng'obadde bitaano g'obadde meka ndowooza message etuuse. Bigambo bya Robert Kyagulanyi Ssentamu abadde ategeeza bano nti ssente ezo ze basolooza si bwe buzibu wabula engeri gye bazisaasaanyaamu nti basolooza emisolo era abantu bandibadde tebalina buzibu na kuwa misolo egyo naye ate emisolo bwe bamala ogisolooza ate bagisaasaanya baziwaamu bantu ng'enguzi era kye kimu ku bireetedde okubeera nti emisolo value oba omugaso gw'okusasula emisolo bannayuganda tebanaba kubanga bagulaba. Ebimu ku bigambo byenyinza okuba nga nkugamba gwali ku mukutu guno ogwa Red Zone TV. Webali kubanga okyatugoberera bw'oba tonaba kubanga osubscribinga kikole kirira nsawo olaba ekigambo subscribe kikwateko okwate ne kade ka notification tutambule ffenna. Webali kubanga kwoli Red Zone TV tuwuliziganya ate mu updates eziddako.